Ngalina eryazi nesse bintu ekyamazima gwe olaba eyasuliridde okunyunta ebisisi oba bwanaaba ow'omukisa ananywa kugwa nnole oba ogwejjiira kale no nange twalirirwa nnyo okukola omulimu ogwo gwe nabagamba nti neeyama okusaasaanya olulimi lwa Ssaabasajja mu bitundu byonna eby'ensi eno, kaalo ku kaalo, kabuga ku kabuga, muluka ku muluka, gombolola ku gombolola, saza ku saza, olulimi lwa Ssaabasajja lutambuzibwa. Eno ye hashtag Olulasangeye TV. Tubasaba mutwe bizinensi mwongeremu amaanyi mu mulimu guno kubanga bwe mutawagira olulimi lwammwe mmwe bennyini tewali agenda kutuwagira. Mikwano mujje mutuwe bizinensi, kampuni ez'enjawulo eziri eyo tubasaba mujje muwagire omulimu guno. Twetaaga obuwagizi bwammwe ate tulange tugenda kulanga bizinensi yo naawe otuuke w'ogyagalira. Tugenda kulanga bizinensi yo naawe twebaze bwebaze ogambe nti mutuufu akasente ke nabawa luli mu kulanga ate ko ndaba nga kaalina katono ku kye munkoledde. Tugenda kulanga kubanga Olulasangeye lukubawala. Abantu balangira ku online ebintu bikyuse. Mujje mulange n'Olulasangeye TV yo ekuleetera ebyensonga. Tusomesa by'amakulu okwemula kwatulema abawemula bawemule ebyo twabivaamu twagala bizimba ggwanga. Tusomesa lulimi Luganda gw'olabayo abantu bameka abafaayo ku by'ennono. Ennono egenda tulina kusidukiramu twekembe kubanga ennyonyi entono yeekemba byoya ate era n'obusajja obutono bulwanira mu ssanja. Bassebo ne bannyabo sijja kwogera kuno nakulinga omukono gw'omusasi amaaso g'enjala gatukira mu lusuku ate ng'era munnange sitakulya kyankya nga mu lusuku mulimu omuso. Ngenda kubawa olugero tugamba nti Weezaalira Ekirikutta ng'omwana gw'ekitooke. Weezaalira Ekirikutta ng'omwana gw'ekitooke. Omwana gw'ekitooke bwe buno obulukusa bw'olaba. Ezo tuziyita nsukusa, abamu baziyita nnukusa, naye ffe mu Busiro tuziyita ensukusa. Kati buno busukusa bwe bwana bw'ekitooke nga bw'obulabaawo bwe kaba nga kakavaayo kayitibwa akasikwasikwa. Oluganda luwooma naye ng'olumanyi era lukuwoomera. Kale nno olw'okuba nti nno ekitooke ng'ekyo bwe kizaala abaana bano kituuka ekiseera ne kikula ne bakiryako ettooke munnange ne bakitema ne kivaawo wasigalawo omugogo oguvundiraawo oba gukaddiirawo gwe tuyita ekkondwe oba amakondwe bwe gaba mangi twagabasomesaako omulundi ogumu oba mukyajjukira. Kaakati olw'okuba nti nno baba balabawo buno obuto baleeta enkumbi ne basigulawo ekkondwe ne livaawo nga lyo terikyalina mugaso. Weewaava olugero nti Weezaalira Ekirikutta ng'omwana gw'ekitooke. Otegedde kale nno baagera olugero naye bategeeza nti abazadde olumu bafuna ebizibu nga biva ku baana baabwe. Tulabye abaana bangi batunda ettaka ly'abakadde baabwe babatta lwa ttaka babaloga lwa ttaka babawalana bataddeko empalana babawalana lwa ttaka n'ebintu ebirala eby'obugagga eby'ensi eno nga bwobimanyi bagamba ebyenfuna bikanula ettulu. Ebyenfuna bikanula ettulu abaana bafuuse ebingiringiri. Naye tugamba nti mweddeko abazadde mubawe ekitiibwa kubanga be babazaala. Abazadde mubaseemu ekitiibwa ate mubaagala ennyo era mubenga mubeeyisizaako bulungi. Kano nkawadde baana eri abazadde mwagale nnyo abazadde ate n'abazadde nammwe mwagale nnyo abaana si baana bokka. Tweyanziza nnyo tweyanzige bagamba kumirya mpisi n'obutonga bugenda kankomekaawo.